nti mu lutalo olw'okweyonoona olwa Uganda ng'enoonya omubeezi gweyagala oba omukulembeze Uganda nga yonge munoonya, tulina kumanya bumanya nti abantu obuvunaanyizibwa bwawe buli ki. Ye oluusi abaakutte akati ako abamugezi kyenkana kikwanga mu Uganda olwala olutalo terukyetaaga maanyi olw'ebyobufuzi. Olutalo lwetaaga bwongo. Nina gwe nabadde ndi naye lumu n'aŋŋamba nti naye tunulira abantu Kyagulanyi be yajja nabo ng'atandika people power oba oluusi ne beeyawa kaadi. Kino njagala kikunyonnyola olwaleero. Kyagulanyi abantu beeyawa kaadi mu 2021 buli omu yalina empirical oba ne numerical value kye yali amugattako oba yali alina industry mwe yali ava. Kyagulanyi mwe yali ayagala okutaapinga direct obululu obwo bwonna abugjeyo lumu. Yagala kuwa ekyokulabirako ekya Fred Kayemba Solo. Simanyi baali okyebuuziza nti naye ayinza okuba yali amanyi lwaki yajja ku tebo. Oyinza okumbulira lwaki Kayemba Solo yajja ku tebe. Kyagulanyi ye mu intelligence yakimanya nti Geoffrey Kayemba Solo ateekwa okuba yali avudde mu fraternity ey'abayimbi. Sinakindi nga manager wa mupiira alina tapping gyafuna mu baana abasambi b'omupiira. Kati simanyi oba Geoffrey Kayemba Solo kyo yakimanya ye ng'omuntu ayinza okuba nayagira kimanya lwaleero. Okitegeera najja n'afuna abantu ab'enjawulo ab'omuzinzi okuva mu bitundu eby'enjawulo. Okitegeera nti okulowooza kwe kwali kwa kika kya waggulu n'okwolesebwa kwe yali alina akadde ako. Kati ye mukulembeze gwe twetaaga luutu eno. Okitegeera njagala kuwa ekyokulabirako nti Dr. Kizza Besigye ng'ajja mu 2022 naye yafuna okwolesebwa n'afuna abantu ab'enjawulo. N'agenda mu civil society n'afuna be yafuna, n'ajja mu magye mu government n'afuna be yafuna, n'ajja wali n'afuna yoki be yafuna. Naye obuzibu obwali mu Dr. Besigye ekye yasanga nti koze eno ng'etandika kino nawe njagala okimanye. Kankuweza example ya Kyagulanyi nti Kyagulanyi yafuna okwolesebwa ng'alina abantu ba bulijjo be yatandika nabo ekintu kino. Bedi Mutwe baani oba okitegeera Alex Waisa Mufumbiro. Naye ebiseera ebisinga nti bw'oba mukulembeze nga teweegendereza bano bosanze along the way babituita beerite bamwambala masuuti bajja ne bakikubbako. Bulungi nnyo. Bali bakigezezako kikola. Oba okitegeera bajja ne bakola ki? Bakikubbako. Kenya eyo waliyo omwana eyatandika bajjenizi. Bamuyita Makasi. Kasimaule. Kasimaule ya bamuyita Kasimaule. Joshua Kasimaule. Bwajja n'akwata ekintu kino ekyabajjenizi. In fact abantu baali batandise omulabira mu kifaananyi kya Tom Mboya. Tom Mboya ajjukirwa nnyo yattibwa mu myaka gy'enkaaga nga tugenda mu gy'ensanvu ku mulembe gwa Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta yatuuka n'abeera threatened n'agamba ekyamazima nti Tom Joseph Odhiambo Mboya ayinza okujja n'ankwatako obuyinza era baamutte. Ebiseera mu Kenya batta abantu bangi. Abamu ku baasinga okuluma abantu waliwo Bapinto Gama Pinto ne Robert Owuko bangi abaafa ebiseera ebyo. Naye omwana ono abantu baali batandise omulabira mu kifaananyi kya Tom Mboya. Naye olw'okuba naye yali musiba mataayi Luto yamukwata mangu n'amusembeza wetutukidde olwaleero ng'awaana Luito. Kati Kyagulanyi yabadde ekintu kimu nti ebiseera ebisinga bw'ojja n'otaba mugezi nnyo bamuseba bataayi bali basobola okujja ne bakubbako ki ekintu ne bakikwata ne bakitwala. Kati Kyagulanyi yabalengerera wanamanya ki ekituufu ekyokukola oba okitegeera n'agamba ekyamazima nti bamuseba mataayi yesu tubeetaaga naye tugenda bakuumirawo tutya nga weebali tubeetaaga naye nga tebaddiisa enfula kyayizinze bantu bano batandika kintu kyabwe. Olwaleero singa bamusiba mataayi bonna baakwata ekintu kya Nuupu kyo ne bakitwala bagipepa power singa Nuupu teriiwo singa naye eringa FDC. Ekimu ku bizibu Dr. Besigye bye yasanga nti bamusiba mataayi wajjukira musiba mataayi abamwangu wakupulidikitinga. Byaba yeetaaga biba bitono nnyo tosobola mukwata n'abeera luzira bbanga myaka gundi gy'abaddeyo Machete gy'abaddeyo myaka 6 katanatula ku drawing table. Muba mwakanyadde era ndowooza wakirabanga nga ba Bwanika agamba tugende tuteese n'omusajja. Myaka 2 mingi nnyo. Bano bamusiba mataayi bamatira mangu. Kati mu lutaba luno olwalonere nga Uganda enoonya ani gwegenda agenda beera omukulembeze waayo bamusiba mataayi olina okuzannya nabo naye nga olabisa amaaso 3 mu bifo 2. Bamusiba mataayi Uganda enemu abantu miliyoni 65 twale 6 naye ku bantu abo miliyoni 6 bonna b'obalaba abantu miliyoni 5 miliyoni 5 mu 9 bamanya ekituufu ekyokukola wabula
akakundika abantu tekawera na miliyoni eza n'okwesanga gy'emitwalo 2 bwe buzibu bwa Uganda. Gwe olaba omuntu ng'asibye ettaaya asobola okudda wali ku TV n'annyonnyola ekizibu kya Uganda ng'ate akinnyonnyola nga abensinga mu bitabo n'akunnyonnyola ne series oyo muzibu wa Uganda asooka. Ekizibu kya Uganda kinyonnyola ebizibu bya Uganda ate. Bekizibu bo bennyini nnyini. Olunaku lumu Moyo oyo yayita baminisita be n'ababuuza walimu bajje mu Kariuki n'ababuuza nti ekizibu kya Kenya ki? Baminisita ne bajjayo ebitabo ebinene batandika okunnyonnyola Karl Marx, the economy bikoze bitya, ne bannyonnyola ba Fred Nietzsche, ne bannyonnyola ba Franz Fanon n'abagamba ekizibu kya Kenya biri ebintu ebi ye ugali ne sukuma wiki. Akawunga ne sukuma wiki. Ebizibu bya Kenya. Kati n'ekizibu kya Uganda ekinene togenda kunnyonnyola byolaba mma wannyonnyola mu palamenti ebyo. Ekizibu kya Uganda kiri kimu. Ani ayinza okukwata bannayuganda ng'abaana ababa ab'ewaka? Ekyo ekibuzo we kiriddibwamu. Uganda tegenda kuddayo okulaba bino bantu. In fact, okimanyi n'ebyobufuzi osobola obijjamu competition nga biri olwaleero. Osobola obijjamu omukka. Okoze ekyo. Kola kino omukulembeze ajje ng'abantu abaagala ng'abaana be. Munnayuganda wagenda Buwarabu yasimula ennyumba y'Omuwarabu n'amasowaani na buli kimu. Ne bagenda mu nsi ki yakwa donke wakono waki omuna kwasemba. Ani wawe Uganda ate yatwalanga ekitagaseera. Kati ani aliyagala bannayuganda? Uganda wawe yewa. Ewaabwe watuufu yewa. Ani agenda okwagala abantu bano abalaga omukwano ogw'ekimmemmette? Njagala kubula nti boddayo n'osoma Karl Marx ne Friedrich Engels bagamba nti omukulembeze ebiseera ebisinga yali alina kufaanana abantu bennyini bakulembera. Tolina kubeera wanjawulo nnyina bantu. Ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakikola nnyo wano nti bwe yajja yafaanana abantu era kye kyamutunda. Nolaba omuntu mulundi gumu ebiri nga tanse kusiba mataayi. Kati Uganda olutalo lulaba olimu olwaleero lwa succession kwezuula. Uganda enoonya omuntu agenda okujagala. Agenda okwagala abaana baayo aba Uganda nga ababe. Omukulembeze atayagadde bantu be bakulembera nga abaana be waka. Tayinza kwagala bantu. Bakabira nnyo Obwakabaka. Oba okitegeera. Kati ekimu ku bizibu ebiri mu Uganda olwaleero Kyagulanyi yakisanga nnyo ng'ajja. Bakiyita Minetic Desires. Minetic Desires. Mu kukitemeratemera abatulaba n'abatuwuliriza nti wali obaddekaawo ng'onna omukazi gw'okwana. Nagaana. Naye ate bw'ajja n'akulaba n'akawala muli ku biici akalala akasibye enviiri ezigweri ate ku olwo atandika okububa woddayo mugambako n'akkiriza. Bituuka ku bantu bangi munnange. Kibaawo bakiyita Minetic Desires. Nga omukwana yekka akugaana. Nga omukwana yekka akugaana. Tolina makulu gyali gali awo. Ne bw'okwana omulala ataliye ngaleka bulungi nakusanga omulina abuba. Waliwo omusajja French philosopher wamitanga Renegade. Ye yakijjayo obulungi. Kati Kyagulanyi mu kujja waneeno yali candidate wa Minetic Desires. Abantu basooka ne bamuzira. Abayita abategeera. Wabula bwe balaba nga bamukkiriza ate ne baagala okumuowuninga. Ekyo bakiyita kati ekyava mu ekyo kye bayita Minetic Rivalry. Obujja basooka mugaana. Omuyaaya omuyaga. Ne bwe yafuna grouping by the way Kyagulanyi abamu kuba mubuusabuusa. Nagamba nti Kyagulanyi yafuuka somo okuva yajja mu byobufuzi bya wano. Bwe twali tusoma nali omu ku ba student abasinga ng'okukola ebyafaayo. Era nga nze bwe bagenda okumakinga olupapula basooka makinga lwange. Yefuuka making guide ko bagenda makingireza abalala. Kati Kyagulanyi yafuuka making guide y'ebyobufuzi bya wano. Kwe balina makingira bannabyabufuzi abalala bagenda okujja n'abaliwo. Nti yakimanyanga bali bamuzize. Na concentrating n'asigaza bana ababe bennyini. Ne kikuliyetinga kibayita Minetic Rivalry. Naga ekitandikira Minetic Desires.
okitegeera ojja abantu ne bakugaana naye bwagaana bwalaba ng'ofunye akwagala ate naye n'ayagala okwagala okitegeera naye bwe kigenda ng'ogenda ofuna abalala abagenda bakwagala n'afuna kye bayita magnetic rivalry kati kye kyatuuka ku Kyagulanyi wano bonna abamuwalana oba n'abamuvuma teri ayinza kugamba nti yankola kino wabula bakiyita magnetic rivalry. Oddayo n'osoma akatabo abatuwiza n'abatula badde basoma akatabo ka René Girard French philosopher yakiwandikako bulungi n'akijjayo bakiyita magnetic rivalry nti n'abatamwagala tebalina nsonga gye bawa wabula yabasesetula n'abajja bye baali bawulirira emirembe n'abateeka ku page 2 ye n'asigala ku page 1 awo okawuka wali obuzibu. Kati Uganda yeetaaga omukulembeze ali mu ttulubo bali musali Kyagulanyi agenda okujagala agirere n'abaana baayo bano be yasooka okufuna mu bufumbo obwasooka obwa Edward Mutesi neddamu neefumbirwa Obote neddamu nejja neefumbirwa Amini wonna ejja ezaala abaana efuuka single mother Uganda zaafuuka single mother emirundi n'emirundi n'afuuka single mother ku Obote 2 n'afuuka single mother ku Paulo Muwanga naye yamuzaalamu abaana Professor Binaisa naye najja n'amuzaalamu okitegeera Tito Okello Lutwa najja n'amuzaalamu ne General Museveni najja n'amuzaalamu abaana bamuzaddemu emyaka 4. Kati Uganda ayagga anoonya mukulembeze anoonya musajja kyagenda okumwagala n'abaana be bano be yazaala amwagale n'abaana be bano abawe emirembe bilioni 6 eziri mu Uganda. Kati bwe buzibu obwo bwolaba obwo Uganda olwalo we tuli enoonya mukulembeze kati kye tutakola kiri kimu nti abantu ebiseera ebisinga ebyobufuzi baalinga babyetabamu naye nga tebabyetabaamu n'agamba nti Kyagulanyi nga tannajja muwakisawo wonna wonna enaalemu yalinga ewangulawo Baseninde naye mu kujja ku ono alina kye yakola bakira paradigm shift nti yamusesetula okuva we yali n'amuteeka awalala teri kiruma kuba n'amakaago naye nga mu kisenge tokyasulamu osula mu ffumbiro mu boys quarter. Kati Kyagulanyi yasesetula enaalemu n'amujja we yali alina amaanyi mu Buganda n'amusesetula n'amuteeka wala n'amusindika eryantonde ekyola nti ekyo kiruma nnyo enaalemu paka olwaleero yakwata omutima gwawo. Kati bye twatulina okukola Kyagulanyi abikoledde mu bbanga ttono era bannabyafuzi abasinga nze bendaba abasinga solution yali emu okuva mu ntandikwa baali balina kukwata kubeera wantu wamu kola mubumbirano bo bokka okitegeera bakole ekintu kimu babe n'omubumbirano. Kati kyenjagala okubuulira ekirala nti okwenunula kujja ddi. Musobola okubeerawo nga muli mutalo lw'okwenunula naye ng'obuzibu bwe mulina buzibu bumu temulina mukulembeze abakulembedde. Ekenya kibadde kigenda kubaawo n'agamba Ekenya eyo manye ebyobufuzi bino kintu kizibu nnyo era kigenda kuddamu kikigaye nti Katonda tatondawo muwaatwa. Ekenya okuva Raila Odinga we yafa abaana ba Raila Odinga balowooza basobola okukwata banna Kenya nabo ne babafugira omwo mu mbeera eyo bweti baana booli n'agamba nti ebyobufuzi okubeera n'akati k'ebyobufuzi oba okubeera nga gwe mulonde tebakisikira busikizi. Ewaba General Museveni mu kinaane ewaabwe waka oba okitegeera oyinza okwesanga nga General Museveni alina baganda babala bangi naye nga tagemugenda kuvaamu wantu omaali nga General Museveni. Ewaba Robert Kyagulanyi sentamu ewaka ewaabwe wennyini alina baganda be bangi. Chairman Nyanzi amwogeranko nga yagenda ne ku ssomero n'amukubanga n'embooko naye olwaliro Chairman Nyanzi tayinza kulabikira mu kifaananyi ye nga ye ena kulabira mu kifaananyi nga kuliko ne Bobi Wine oba okitegeera bamulabira mu kifaananyi kyoli oba okitegeera ono ye mukulu yamusooka ku nsi n'essente yamusooka okufuna ennyingi oba okitegeera naye ono mu byobufuzi ate akati akalina kati ekiri e Kenya abaana ba Odinga balowooza nti bagenda kukwata ebyobufuzi bya kitaabu bagenda bisikira busikizi ebyobufuzi n'agamba tebabiroga. Kyagulanyi embeera mwali olwaleero ettutumu lyalina n'amaanyi galina tebagaloga singa baali bagaloga abantu bangi bampu nga bandukidde amamafina lunaku n'asulanga abanyookeza abambaza embugo z'okubaloga ekintu ekyo wabula kikwambala bwambaza oluusi naye tomanya amaanyi ago gye gava. Kati ekiri e Kenya baadde bamanyi nti no famire y'Odinga yegenda okujja ekwata akati
naye waafutukayo omusajja namugambako wikiwedde bamita Edwin Sifuna. Edwin Sifuna ebyobufuzi by'e Kenya kwabitwala ne speed kwakolera obuganzi bwafuna eri abantu. Oyinza n'obutakikkiriza. Bayitayo namulabye ejjo ng'ayanjula baalukanga simanyi baka video wakalabye. Oyo kenyini yabadde abanjula. Ye president in waiting. Olwaleero sekabona bate waliwo kikiwuse. Oba okitegeera. Kati ebyo ebyobufuzi bye njagala okunnyonnyola naye waliwo philosophy omu Germany waliwo ekintu kye bayita Obemenki kigambo kya Lugermany kitegeeza overman oba superman nti omukulembeze atuuka atya okubeera awo waali ensi n'emukkiriza n'emugula wamusobola okuba nga mulina olutabaalo naye nga kandidate gwe muleese ku mwanjo abantu baganye omugula wakiraba ku mpuuga wano abantu baagaana okugula mpuuga ye ng'omuntu naye yadde omwewola yadde ku bbanja ku kibanja mpola naye nga wamuziza wali mu kamera n'akunyonnyola statecraft oba ensi bw'erina okutambula ogamba kangende noono lwaki tebaamugula kirungo kye yali abulamu bakita Obemenki kigambo kyaki kya Lugermany nti omukulembeze mu ntandikwa ng'ojja bakola olina okubeera n'ebirungo biri bisatu ekisooka bakita kamero kamero ziraba mu ddungu eyo yeŋŋamiya ekyokubiri bakiyita lion ekyokusatu bakiyita child ye mwana nti omukulembeze oli yakinyonyaga nti omukulembeze olinoba ne traits za kamero eŋŋamiya kamero eyo giraba bagitikka ebintu nga bingi ne buli lweraba nga omugugu guzze ng'ekola ki ng'ebwama bagitikke kati omukulembeze olina okubwama okkiriza obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa buno tolina bukkiriza ng'ofuuse mukulembeze wabula abantu balina okuddayo ne badeetinga bbaaka nti mu myaka 2015 wega yali yeeyisa atya ekyo Kyagulanyi kyamwanguyiza wano abantu n'abasweyinga bonna n'abazza ku sayidi ye nti yayimbanga ennyimba ezaakwatagananga naffe yajja n'afunanga yakolanga charities nga banne bali mu ndongo bali wuluddawa ku beach yakolanga charities ezayambanga abaana bano abanaku abawejjere oba okitegeera ekyo bayita Obemenki nti olina okubeera mu traces za kamero kati trait namba 2 gy'oyinza okuyita lion nti olina okubeera rebellious ng'oguguba si buli nsonga ogenda kugamba nti oli awo oli docile your docility levels must exceed your civility levels oba okitegeera nti olina kubeera rebellious ate tolina kubeera nnyo extremist nti yakulaga nti wewabeerangawo ensonga enyiga abantu yagiwakanya yagaana biliyoni ezaalizimu bantu kubonga nawe naga kale kasifune sigenda funa naye sigenda kwegatta n'abanyigiriza abantu mu kalukano ka 2016 he was rebellious he was more of a lion oba okitegeera kati ekisembayo namba 3 yeyinza okugamba nti child olina kubeera ne kibayita humility omwana omuto aba mugonvu walayo kyegendereza gy'omukwata noza omukono gye kukola ki omwana omuwere gye gudda gy'omukwata n'omuwunzika wati kati olina okubeera kibayita humility eyo nambooze yasinga okuginyonnyola ennyo ku Kyagulanyi tiwagendanga ewe yakufukirira n'amazzi n'akwalirawo n'ava ku ntebe n'atuula wansi naye toyizaga nti obwo buba bunafu tebubangako bunafu mpuuga omutuuza otya wansi mu makaage bweba kisoboka mpuuga mu makaage omutuuza otya wansi kuba oli mugenyi otuuza otya bedi bwanika omugalatiya mu makaage n'omutuuza wansi yabeera waggulu abeere nammwe ayogere nammwe oba okitegeera kati humility eyo Kyagulanyi gy'alina yamuyamba nnyo okulowoozesa abantu abasinga nti nno bamuyamba oba okitegeera kati nkuzza mukulembeze ekigwe twetaaga wage twali tulina okwetaaga Uganda eragawa kati Uganda eno byonna bye nkunnyonnyodde Uganda enoonya omukulembeze alina ebirungo ebyo ereeteeka okuba gweyagala oba okitegeera kati nekira kyenjagala okunnyonnyola nti era olaba ku sayidi eri eyenaalemu eya PLU nabo bagezaako okukizimba naga nti omukulembeze olina okuba nga ojjawe nawe weekutte yogera Kamiliyoni wano mu kuyimba yajja yeekutte ku ddoboozi Kyagulanyi yabika nnyo mova gangster Silver Kyagulanyi ekimutunda omusajja ali smart Kingsale ekimutunda nti alina eddoboozi oba okitegeera Seshi ekyamutundanga Mama Kabina oba okitegeera nti olina okuba n'ekireeta omuntu ajja akulabe ekikufuula ow'enjawulo Wini Munyenga nti yalinanga eriiso
Juliana Kanyomozi mukazi mulungi. Irene Namubiru nti alina eddoboozi bw'ayogera n'ebizibu obyerabira. Olina okubeera n'ekintu ekigenda okuleeta omuntu ekyenjawulo akulabe. Waliwo ensonga lwaki abantu balaba pulogulaamu eno olwaleero. Era ng'abeerawo nti gy'alinze. Olina okubeera na identity, kati bakira political identity. Kati ne Piero yegezaako kunoonya kye bayita political identity. Simanyi baba bakyegendereza nti Balamu gy'agenda ate akutte fulaaga za General Muhoozi n'eza Uganda. Ezaakubyanga ate abantu embooko mu kalulu akawedde. Nti bagezaako banoonya political identity kye balimu olwalo banoonya political identity. Ekyabuze esobola obbula. John Patrick Wanamama Mbabazi anoonya political identity n'emubula. N'agezaako kwambala obusuuti bufitting ebiseera nga jjajja akyambala biri ebisaati ebinene ne kigaana. N'agezaako okukola buli kimu ne kigaana. Kati political identity eyo nzibu yakuzuula. Naye waliwo omuntu ajja just within a month lunaku lumu wiiki bbiri n'afuna political identity n'ayitawo n'asala akajji. Kati bati Kyagulanyi Ssentamu yafuna political identity mu wiiki emu n'asala n'agenda. Kati obudde kye banaamala nga bali eyo banoonya. Ate oyinza kugamba nti ono ye ate akyali we yali aba atambudde ng'agenze. Kati nga tumaliriza Uganda eyagala omukulembeze ogwembadde nkunnyonnyodde. Agenda okubeera nayo akuza abaana bano beezadde emigigi gyonna egiyise paka olwaleero. Ye mukulembeze gwe yeetaaga. Yesebo. Kati ekitegeeza kyalina ebbanja omukulembeze amufuna. Omukulembeze mumulina. Tumulina. Yesebo.